newe gomba okufa nkoza kyakisiva ngana bembere kozeeki ekaya nye ati mboneka sabuni amafuta agankwega yidde mu nyumba neshi midwembera nti ahira kisiva ufusa kubira wano ngambona urasa nange ndakufa ngenda ndokisiva umunundi gumuki nenkivaako kojja letedde ekitole kya sabuni njoni olaba bulungi nyose kansa akwetedde n'akawunga wano bafunye obudde ojja kufunayo amafuta bumwene kwasinza kutatugenda no fena kuba unabedanga ntuse ku mwezi otuuse ku mwezi kasala kuje wala wati gali tulabe akwetedde hafu eno kota hafu so kansa akwetedde hafu ya obuwunga obwa kasooli nakwetera n'ekitole kya sabuni oli singa kwaye 1200 kojja ndebedanga wenza nokunonya poloti yanzu wanzigara ulaza kuza kutatira no kolobatero ngacha musikitini ali eyo taatyo kuwa omutwalo oba emitwalo ebinaga nkojja tumu omutwalo atayinza okufa alambanga tusejendaga obanga lusejolaga naye bamma yati ezo nganya kufuna kene tambula ntugende mu ddwaliro ngofunye omutwalo ogwa sente ebyaddala oba fe tunasobola otuuka e Kampala simanyi bana waliwo akasente katini kenabadde nina kojja akasente kano katono kaina nno banyineko gye tugenda ne bakate bajja kafuna manyinzi obuzibu nina tebwe ensanga ate ali obuyonyo ngenda gwe nkatwalira ate kayinza okugenderaawo tunatuyambe pikirabika ekyalimu amafuta tujja sobola okutuuka kojja ngalo gwensimbi ogulaba nange yange efunya amafuta nawe yiyo ofunya amafuta atambula ngokoma mu ggwanga erya Uganda booking nange tukola airport pickups nzija ku kisaawe n'enkulinda n'enkuvuga paka waka ewo safely nawe ayagala okudda ero nkonako n'enkujja ewaka n'enkutwala waliwo agamba gende ewaka onkimire maama ne taata baje baninde ku kisaawe wano banyanirize tusobolera okukikola emmotoka tulina gye tukozesa naye waliwo abaagala okudictating emmotoka njagala Prado njagala Wish njagala emmotoka bweti ojja ne tuteesa biba byakuteesa ne otambula oli safely oba kiro oba misana oba mutuntu oba etonnya tukulinda ku kisaawe entebe ne kutambuza paka wo waka nyongero bagamba nti omutwana abatambudde nange tuna percentage gye tujjako tutambuza ne tuka ku muntu wa bulijjo ntunyumyamuko naye ntubanga twongera okufunamu ekyokukola ki ekyokuyiga tulina ekkojja wano gutubuuzaako abangala n'akabuka akaleeta endwadde ya mukenenya n'abaana n'abakyala yazaala abaana abasukka 10 mu bakyala bakyala baba 10 wenjogera bwe ntekojja mali ekituufu buli mwana alina abaana ogambe ename tufuto gittojijjukira just ojjukirako waliwo omwendo omulamu abafubana naye waliyo n'abaana bootajjukira be wazaale Zaire be wazaale Congo njogenda okukola omulimu ogwo bwa pulamba ne buli mwana alina maama ate kojja ngambye wafuniramu akanye saawa yonna acyanoonya omwana omulenzi waboneredde kojja wabivuddemu wakivuddemu bayima n'abo oli awo waliwo edduuda olidde ebeerawo ebyana nga byakava ku ssomero myaka nga 2 awo mu university kojja singa wabawo omuntu abeera eyo ng'akulaba ayinza obba muwalawo ayinza obba yawasa muwalawo n'omulala abantu bano oyinza obba kubira omulanga bajja titi bakuyambeko ate si batuletereyo akaleediyo ka roboti obeere muno mu nnyumba yo mpolampola naye nga owuliriza ebifa mu nsi eyo radio Simba Lubogola sita radio n'ewalala ebyokusulako ndaba tewali nze ku lwange akayimba ketaba okungera okukaseereka wadde sikako sabbuuni akawunga n'ebirala tutandike ku bantu abafa ayinza obba nga bakubeera bakakera ekyokulya kyo nakagenda ku mawulu ku makya wale mejali andike ekyegulu ginaliddeko yasuzeewo n'olukedde nenonya doodo wange bulungi nnyo netukosaawo nembyugumye omanyi okwefumbira wano akali ate atali nnyoko nofuna doodo awo neggulu mama wange wabeddeo nga tanakufa kuba mama wange yafa omwaka oguwedde abadde abeera nokumpikumpi mama awakaye wali saidi wali eri mange yafa ate taata yakyaliwo omulamu abeerawo awo Tata mama yasinga obbeerawo ennyo eri abaana kitegeera tata yali bibye kati kojja gwe oli myaka ng'emeka nazalibwa nga nnyo okukube n'asanvu kajja emyaka ng'emeka awo 40 obanga mwana oyingira 46 we watyo jjaka yagiwera kuba nazalibwa nga nnyo okukube n'asanvu oyinza gamba ki abantu abakulaba ayinza obba mukoddomiwo ayinza obba omu ku bawalabo luwenina kwedaga kye kirungi olimira bulungi alhamdulillah era ddyo segeza obulamu obwagala kojja njagala okutwalawoko ewiiki okyagala okubeerawoko ewiiki kuba batugambye kojja tujjidde batugambye kojja bakusanze
ng'omugwa ogutaddeyo waggulu ku muti ogamba bigaanye saalidde lwaki weekyayi lwaki kerenda likoze mazima kerenda ganga nagotulo omuyama ekenda gotulo nabadde nga mizi ganjala mpula nga netamiddwa embeera nga nti lwaki sivaawo okusinga okubeerawo no nga mbona olasa nange ngenda kufa ngenda lwaki sivaawo omulundi gumu kino nenkivaako ngenda embeera nga Kojja makenda wamise katulo weyagadde mina makirinda gakutta busi gabagamba gotulo waliwo badde kunanya nti makenda gotulago twawudde bogerako yakamize nakola ki naafa konze kati nze yeze kunsinzi kyalako ki Kojja tugende mpola mpola waliwo nje wabadde ne bakunyumiza makenda gatulo waliwo yagamize n'agafa naafa kati gwoyagadde ogamire oli baddanyo kati nange nekyegomala naye kinanga kisikola bwentyo ne weegomba okufa kira kisivaawo nga ndaba embeera ekoze eki ekaya nye kati mboneka sabbuuni amafuta ago gankwega yidde mu nnyumba n'ekibiriiti nasabiza n'atuusaawo ogenda bugezi bannange bananakabiiti ampeko kati nokyamu owooli nga baganda baffe ati ngaabajini akazi kusaba bw'okula baganda nga bagamba yaze kusaba ndi okugamba kati ogendeyo leero ogendeyo enkyo ogendeyo luli ogendeyo esimu omunyi batwane bakweta omu bakweta lwaki ntuwakwekyo kisivaawo nenvaawo ekinyima nti nkoze kikiwedde kikuze eki nabira nga ali basondeza alumbe nti olume lukujja kubawo mu nnaku z'omwezi bweziti ekyo bakimalirize nakyo Kojja weekyaye ate oyagala kufa ng'omize obukebe buno bunona n'obubeerawo oyagala ate kufa nga nawe wetuuse nga ndaba embeera ekayanye konze amakenda ago agootula agakutta gewagambye gewamize wagamize ddi wiiki kati nga bbiri babigezise ne kati ne bwewagamiza tinegagana kutta yaganya nembivaako kati nga nti akanze ku ddagala lyagala mbadde ndi mukama wali bayagalidde walintwalira yamanyi yagala faananganako ng'abaana abatwala emiguwa okwetuga ate nalabayo omusota n'asooka afumuuka emisinde kati nawe bwoti siba oyagadde ofaanana Kojja ekitegeeza bwe mba nina amagezi agakutta amangu Kojja benga kuwamba nkuyambi nti bukola bwoti ofe mba nkuyambi okooye oyagala kale kati nabisazizaamu naye nti mukama wali bayagalidde kale nteekateeka ya mukama yakola ki naye wakigezezzaako wagezezzaako Kojja akulaba gwaba akyeyogerera abantu bakitegere bulungi nnyo kati makenda gatulo tutya lukera bagamba buleeta otulo bwe naguze n'obumira overdose tewina kye bwakosezza ndi mulamu era sinakonati wano wannuma pozi sisooka okuba nti ngira bujja yabadde empisa ekyo bannaaye abatulaba abantu balina embeera mu bawangaalira waliwo omwami gwe mbadde njogerako naye ku ssimu ne mugamba tulina ate gwe tusanze eno bamusanze agenda kutta nga n'omugwa amaze oguwanikayo waggulu lweza ayinza obba akirabye nga ekyokusaaga mukulu Arthur mbadde naye ku vidiyo kola alina omukyala gwabadde ayogera naye awo naye finally emaze nentuuka ewaliko John nze ogwange gulabika gwe bagwa kutuuka ku muntu ne mulaba nga bw'abeera ali so ebyokulya bizibu nno nnyo ddala bannange olamu bwense nina ekyalo kyendimu eno wansi gyosanga abantu embeera mu bawangaalira n'oziraba n'otya namunko so Kojja nawangala nakawo kateete ndodde ya mukenenya abaana yazaala bangi Kojja bw'ogezaako okujjukira emabega olowooza oyinza obba nga obulwadde buno bwavaawo kutya obulwadde buno bwenzi obulwadde bwava mu bwenzi butya wayenda gwenyende fa abantu nga benze osanga omukyala balwa emizigo ng'ava muno n'ayingira mu gwa munene obulwadde bumukwata gwesenga gwekojja wayenda nyenda kye yasituka kukwasa obulwadde buno bukuba nayagala nnyo omwana omulenzi gwe saasobola kufuna ningoze singa n'omukazi ng'oyo nakubuuza pulamba gyebala kali ngamayigala muntu wokwana omuntu ngatya nobuzi buli umwe sina mwana mulenzi ku nsi nti nze nno tusi gy'olaga abaana balenzi benzaala netwasenga wange nzaala mikisinga nina mwana nomwana wuyo muwala nibanzala kati omwana sazi ate nzaala mulenzi ng'ogamba ogira tugire nti akabi kava mukulwa ng'oyanguyira akazannyo nze mbadde ngamba
Mwana mwenzi ati nga ndi yakayana aina bino mulimu jagunga neno byoga okukolera wakati ngi musinga bana mwana ngoyo ngali makaga baba yafa mulekera bakangaho ni aga nyumba jirongosa kitike pipe tamwa ngunu master bedroom ye ayagala telefoni sawa ngeyo kali no tekeramu afuna telefoni sawa ngeyo ajwa telefoni sawa oba bibu tapu oba andi wasing benson ngebyo ati aba ni yafunye omulenzi ati puyo na pulamba ati byakula kala biri mu nyumba nga bulufunu wa UEB ngaze ko wayaninga masanyaze ebalubu yoko buliri yafudde ali oba oyingira bayinenge je betegamye bakwetegangamu ndanga ne doze limuvuddemu ati yafunye omulenzi ati yingi niyo mulamba laki abatabuka nono ogenda okugira wennyini muntu wasipanda telefoni shawe bera tennaggwanga ene mikolo nga mwakwasaganyizaamu okodda akabika va mukuluwa kwaje ebintu aliyo bitegeera aya basi ye kati nakakana amanyi gakuwedde kati ebyana ne wobitunulira olaba birabaawo okiraba ne kikuyitako kuba bali batugamba nti omuntu ayingira emyaka ng'ana awo ate atabuka bubi nga buli nsolo gyalaba ayagala agifumite buli nsolo gyalaba ayagala agifumite ate kati Kojja oweddemu bugguyi nawanika ndowooza ekintu eki funye kerenda lyange nekyokulya ndidde nga mbiza obulamu kuba byonna byempisemu mbirabyeko nga ndindaba nga nabinanga musiyo olinga nebana mbifuna mu practical naye kati nakola ki nawanika nagati kankola ki nkambiveemu Kojja abantu bafuna obulwadde ne babuzuula nti babulina olina agamba mbufunye sifanzekka sifanzekka nina okugenda nga nange n'abalala bengenda nabo bwemanga obulwadde yemunditye embeeno bweti sinangwe negomesa kubeera ngakola ki nga bufuna waliwo ab'emitima ebi n'agamba kati ng'oli abaana bange tebasomya be basoma batya tisi bagwa eddalu badde malinawo ogamba sigenda nzekka sinza kola nsobi eyo embeera gy'oyitamu tojagaliza muntu mulala kaseera kikoteerabira mulamu buno ogamba bannange olaba ntuuse wano kubanga kino kikyoyinza okugamba omuntu kyoteerabira nga kaseera kaali kazibu nnyo ke wayitamu oba koyiseemu kutya obulwadde kye bukutuusizaako n'ogamba bannange okuva nafuna obulwadde buno neevuma oba okuva gye nabuzuula nti mbulina mbwevuma okutuuka ku extent bweti kati kati singa mbadde nga safa stroke eno nigyendimu yokuba nti nafuna okulemala kuno nga mbadde mulamu nonga nti bangende nti wenga crusade nti ngende nga mulokole nti bandokose buli obulwadde ng'egye buluma bamufuna otya nsobola kuba sikyatera kentaasa nakola kini nabufuna mubudde nkola ki niwe nekwekerera ate nekola nti ate je kuba kwekekera ate nabo kukola ki nange okuyongobera naye mba manyi nti kyendi kyekyo kinakikola nga nkimanyi ekyali kikake nti nasinga omukazi nankwata nembufuna bananywa amazzi banakola ki nafuna musayi mu ddwaliro nakola ntya nakikola kigendedde nga notera kukonomu nga ndabiranga ate ntadde mu mbeera y'okufa ofe kumpadde kondomu zena kyembala era mukumaza ate kinawala nafuna musiriimu ebya kondomu gwalinga tubiriiko bikozi wanoonyanga mwana kiki oyinza okugamba abavubuka kati ngafe bakyalinamu otwanyi nga buli nsolo eyita maaso nyagala ngifumite ekyo sikikuwagira ngole ntya okulaba nga nsigalawo nga era bw'omanya nti olina muno gwofunye mwekebeza muli balamu mubuli obulizi mube kintu kitya namwe nga buli mwayo yesiga munne bw'oba nga atabaddeko ebbala tizikozesa akapiira bw'oba totabaala omupiira gye buli bafunze mudwala butugwala amanyi nobufuna nobumpa eyo nemuleeta eno waliwo wa munna ng'ayinza okujana nga ati antaasa ye kati wano bavuka bano babujjawa wali ku ddwaliro weebuli webuli we babujja ne mu maduuka kati ebintu si byangu Kojja ebintu si Kojja tulekereyo ekigambo kimu tuleke tukute kigambo nga kitya kisobola okuzaamu omuvubuka essuubi bw'oba ng'ozudde nti olina kola bwoti kuba kati olodde oba obufunye kati oba okyataasa ki anti olina kutaasa abalala twegaliza ate munno liba ttima ate oluusi ate tugenda mu counseling eri nga tugenze mu ddwaliro baga nti ate kati nyinza okuba kati kasaazi no nyinza okuba nafuna nga stroke eno ate nengenda kati ngaewooyo oba ewooli ate nefuna ate nga bwalusa
ane ngenda ate nefuna nga pressure ozolozo olina ko siige kumba togenda kutabula ekintabuli era muongezi ntane yayongerwako bakongerako nawe era yogera kera kati ngira kudde mu kudde no kwasina funa sente niba no kunkebera ati kati unyimiridde ntya oboyino kudde ko mdoli bane bakebera lalo yimiridde ARVs kati wano edwaliro edagala golijjawa wojo yemalina okukeberera ndije seta seta je nawulidde kansala yangambye eyo kujo ino gendo olijje akaboda boda kankuminga oba gwogenda osoti yawo mpola mpola n'entambula ye mutakono otambulawo ali mana akikolera kikala ne gwe nakalobeza basi na sente obambula nezikulu omunyu oba amafuta kati olumba najawaliza transport yantwala ni yantu mokwendeguza era ngati ngano ne wakumiride ganya ngati ndibulamu nyamba nchiyamaze niko tabajaji yanga kujja kokolirako bane bajaji twogerako yeno okwate ino genda ngosotya okuvano nobuke ebyale biweranga bimeka bode tambulirawo sente meka bode bekutwalira sente meka bode atwalira sente kakaga bode kutwalira nusu kakaga n'okudda kaka oba 5 15 genda n'okudda so lugendo lwe 15 lutambula n'olutuusa nomano tambula n'oluzza muli mwenzizi Mwentu tukana mpula yingi ni yizemu enzizi mwe ziri omwe sobo chuma noliranga nga kiri bupingo chama kumwango nnyo ku mazzi g'oluzi natandika ate nga weyongera ngeno kujidandika mukama atasizza nga bwe tukusanze ngo soti okirira wa kansala eri ako kyabadde agambye kuwa ameti yadansubiza era dandi wanu waka nga musoba nte imaje jakuita yakunko wendo muswamidde wano era nga ate naayita eri ewalala tebaze kwatu nga badde nayi gwalagenda okukozesa ate nga yavudde nga titegeza ono ayika ayite mukuli dda ya wansi ono kavudde utaiza muli kayondi yekamu nnimiro wakoze eki kitegeera bazze bonna era ngenze kwali wati okupakinga netaba tutaliiwo konza kangende kakajali eka ate kamanyi Yesu siwakunagira bulagirizi kitegeera yakubaddeko okujja okwo bannaye ebintu si byangu abatulaba ababeera eyo terubagamba nti bulijjo titogwamu ssuubi tomanya Katonda ayinza obbanga alina pulaani yo kojja naye akyalina essuubi yagezaako okwetta naate ne bikola ki ne bigaana ng'alaba ng'embeera eweddeyo Katonda n'amugamba okyaliwo ssebo era n'abeerawo paka naffe tumusangidde olwaleero okumubuuzaako tukyalingeko emboozi twebaza Katonda yakyamukuumye emboozi ntolebadde tugijjawa oba okiraba so tugeze kulaba nga tufuna ekyokuyiga bannaffe abatulabira emitala mayanja mwenna ensi ze mulimu nyongera okubeebaza okubanga mutambulira wamu naffe funa link eno weerezaako munno omulala tube nga twongera okufuna ekyokuyiga Chris Dacron yabeera emabega wa kamera kojja twagala kusiibula tubeere nga tukwerekereza naye katulabe tuteekemu essa kojja oli wa ddiini ki kuba mwagenda mu bulokola ate n'olabika n'ovaayo oli wa ddiini nazali wanga ni Orthodox eri kanisa mujiseko wali eri nga mujja ku second hali sikunja ya primary awo ne kati right now oli wa ddiini ki okyali mu Orthodox ogendayo kono osabako kojja oyina okukkiriza wakumpi nnyo okukkiriza kwamanyi nasobyali so oyina okwenenya so kojja oyina essuubi nti okyalina essuubi obulamu busobola okuddamu ne bukyuka nkobaze embeera gye ndimuze bulabirizi bukabwe bumbulamu bwena mirembe oba just byakulya biki nesooka eyo osobola oteera noddamu n'otambula noddamu n'okola emirimu gy'obwa pulamba nsobola okubeerawo nga oli nga wooli awo oli nga olupoota wali akola osibawo nosibawo walikola booti yes kuba ne bayingini ambala bayimirira awo naate waba taliwo ekizimbe kiyinza obutatambula bulungi embeera waawo nga oli mulagirira kiba kimuyamba wona ayinza okuba nga badde wabisomye ninga binamu theory mu practical takola ki nekati nafuna omulimu ng'ogwo ati kiba kimuyamba okuyiga practical eno nga nze nkola ki muganda kino nkola booti ninga mu theory akola ki abina mbungu okusomako paka level kisenkojja namaliza nali mu senior 2 ninga muzeeye nga mayi ensomesa y'ebyalo nti osoma ati ebina kijja kuyamba osoma bikinze sijja sina sente nayiva nabanga mtu yankwatako nanja kuno ate mu kibuga kukola bweyogerere bweyogerere waffe gye tubeera nali ngekula mwami mutanume onume muwulira ng'ogenda mu kireko eri ezo basi mumanyi okay kati simanyi nakumanya kati kojja gwe ekimisana kyoli kyo kiba kya sente nga mmeka wano mu kyalo singa oba mwina gye mukigula eno
oba obeera olina kuyiyayiya buntu wano gwe n'ofumba ndowooza kuyiya obuntu kubanga ekyemisana kibeera ku 3 then mudira 3 ebitaano nemuba nga mulina kyemumugulidde kati ekyo 3 bwe ngula omunyu gwange nti nguza abanguze kawunga sinza buli omuntu akola ki kunfumbira ate amanda gaali kuba rediyo ndabanga ey'omugaso ennyo eri Kojja ne katooki kuba bwaggwamu ebulya bwaggwamu mani nekibiro ebitira bira bisonkole kati alina okuma ki wema afunya padde obutinga 2 nenteekamu nefuna kuba mba nekisonkole kyange nekisonkole olina kuba obutinga 2 mu kisonkole n'oteekamu eri waba mpadde nga gwe mmanyidde mu munywanyi wange kati n'okuma ki ekyaka ekiro waliwo ettala eriwaawo ettadooba ogulayo amafuta mu ttadooba eri n'ogulayo amafuta mu ttadooba twagala kwebaza abaami bano okay Kojja twagala sooka ndowooza walina kyobbe byadde wagala omuwa bye wamuleetedde awo kansala wuuno Kojja banaye kansala ono gwe tuli naye kansala sembirako wano kati nnyo kansala banaye no gwe tuli naye wano gwe mulaba tuleese kwa ntubuze ku Kojja ayambako mu kubudaabuda abantu abawangaala n'akawuka kano akamukenenya eno ku kyalo baba bayita ba VHT village health team bwekigwayo so ayambako okulaba nga tuwa ku bantu eby'omubiri nga bikola ki nga bitambula mpola mpola sa tuleese ntukola ki ne tubuuza ku Kojja naye tusangidde mu mbeera Kojja nga ayagala kufa Kojja nga twagala kwebaza sebo abagenyi baffe abatukyalidde kujja okulaba ku Kojja ono Kojja Kojja kiva Kawuki Dagalasi gemanya ge naye Kojja ono aky'omukisa omulungi nfunye omukisa namusisinkanye ku makya nanyumiza emboozi yagambye atya yagambye nti namusanze nangamba senga nkubuulire nabadde nina omuntu gwe ngenda okukola naye nangamba nno senga genda okole nange nemugamba Kojja ogenda kukola mulimu ki tugenda kutema binnya nagamba ngenda kusobola okusuulamu nemugamba Kojja nze nkola eri ku lusozi tojja kukola ki okusuulamu ebinnya bya kasooli ebijanjaalo adde nsimba bijanjaalo nebinyebwa nangamba nsobola okusuulamu obusozi nemugamba ku lusozi eri nezo emmotoka z'okugulukwo olabika tojja kukola ki nagamba nno senga nkubuulira ebigambo bino nze nabadde nenyiyiddwa ekiro namize n'amakerenda nyimira n'ag'otulo nga njagala nve mu nsi muno nemugamba nno Kojja okyalina omuki okyalina omugaso nemugamba nja kati tobeera bubi tofeitinga lwakuba ennaku zino ndudde okusisinkana nemugamba ojja kuninda wano nga nva okukola ngenda kuwayo ekitole kya sabbuuni kuweeyo ne hafu ya kawunga then nabadde musuubiza n'amafuta naye ebyembi amafuta mbadde ngeerabidde naye nga nja muweerezayo akendo k'amafuta njagala okusaba bannaye abalaba wa mwami ono kusooka ne waasula wennyini si walungi lwakuba tulina chance ennyumba gundi ye yagituwa brother we naye ate yasako omwana gwazaala ate nga bamwana wange mulimu omwana n'omukyala mulyango omukatezatizira muno bwabukuwala mu Buganda waliwo omwana wamugomuzaala yawasa kati abeeramu ne mukyala we so babuko tolina mubeera kumpi talina wabeera kumpi kati Kojja embeera gyagira ki gyayitamu ne bannaye njagala okubasaba nyimirirawo ku lw'abantu abo abawangala n'obulwadde era we baba basisinkanye kugamba nsobola okubabudaabuda naye okusinziira ku busobozi bwe nnina nkola ekyo kyenjira ki kyomba nsobodde naye babaayo abasobola okuneegattako nza Kojja ono tuyinza omuyamba ekyamakulu kyempulidde mu bigambo byabadde ayogera nti mu butuufu ye tasobola kukola na mikono naye ate omuntu waabanga waali nga yasoma ebintu ebyo yasobola okubeera wali namugamba nti kola kino nakola kino which means nti akyalina omugaso gye tuli kubanga tugamba nti AIDS si kufa ate ofuna AIDS tobeera muki tobeera mufu obeera n'omugaso eri abantu kati n'olwekyo Kojja leetedde ekitole kya sabbuuni joni olaba bulungi nnyo leeteddeyo n'akawunga bw'onoba ofunye obudde ojja kufunayo amafuta bumwinasinza kutala tugenda nofena kuba ogunabedda nga ntuuse ku mwezi otuuse ku mwezi kansala kujje wala tulabe akuleetedde hafu eno koota hafu so kansala akuleetedde hafu ya obuwunga obwa kasooli nakuleetera n'ekitole
kya sabbuuni kubanga n'ekisinga okuneeraliikiriza kojja ono yeetaaga afunirwa essigiri kubanga ekyo kyekyoto mwagira ki mwafumba so kati tuli mu nkuba kati tuli mu nkuba talina era ndowooza tugambye yalidde mawolu okuva obwenkya ndobanga ekyoto kino genda mu kyakulya kyonna tekinafuna kintu kyonna so njagala kusaba aliwo ng'owulira ng'olina obuyambi bw'oyinza okuyamba ku kojja tumufunire essigiri amada tusobola okugayiiya nga bwe tuli ku kyalo kuno n'ebyokulya ebirala yeetaaga okunywa ku buseera kubanga amira eddagala eddagala eryo lisinga era kyemanyi kojja oyo we yatandika okumira eddagala n'alimira nga talina byakulya so kati eddagala nerimu eddagala eryamufuula omulema lirina amaanyi yalimize tafunye kyakulya obulamu bwe buki butono so emabegako twalina maama waffe yali amujjanjaba naye mami pressure zamukuba nalwalira weeks 2 n'afa kati so kojja n'asigala awo bw'atyo kati bw'atyo yembeera gyagira ki gyalimu naye njagala kwebaza ssebo mwami Sonko ne Stewart nti mwebale nnyo mwebalire ddala kansubire nti okulambula kwaffe okujja kwammwe kugenda kutuviiramu ekyamakulu ndi Joyce Sekinguse wano VHT ekatente Joyce Sekinguse Joyce VHT kansala waabo abawangala n'embeera eyo banna nyinza obutayongerako nnyo bingi naye kojja yebamuwadde ekitole kya sabbuuni n'obuwunga nga we mubulabye ntera okubagamba ekintu kyolabanga ekitone ennyo namukwano gwange tayagala mwogera mannya atera okumpeereza akasanvu akanana akampeereza emirundi 2 kabasigazaawo ko nakolera mu kiyumba omuwala ono naye bannaye sente zino mulabanga nti nomutwawereza nusu akasanvu naye kanene kandoza mulaba ekitole kya sabbuuni kye bamuwadde kiyinza oba kya nusu nga 100 n'obuwunga buyinza oba ndoza banga bwa 100 ne kojja agambye atuze ku mwezi so gwali yalaba kinene kyoyinza okuyamba ku muntu nusu 100 mumuluweereze nze nzije ntuke ku bantu eno mulabe kye tuyinza okubanga lukola ki nga lukola kojja olwo abalaba nusu nga kasanvu kanana nga katini nnyo kojja olisinga akokya yebbiri esaawa yakakati kojja nnonya poloti olisinga akoye 12,000 kojja ndegedanga wenza n'okunonya poloti ali eyo taatyo kuwa omutwalo oba emitwalo ebinaga nkojja tuma omutwalo atayinza okufumbanga atuse gyendaga obanga aluse gyolaga naye bamanya nti ngenda kufunako entambula ntugende mu ddwaliro ng'ofunye omutwalo ogwa ssente ebyaddala oba ffe tunasobola otuuka e Kampala simanyi banaye waliwo akasente katini kenabadde nina kojja akasente kano katono kalina nno banyineko gye tugenda ne bakate bajja kafuna manyinza obuzibu nina ate bwensanga ate ali obubinyo ngenda gwenkatwalira ate kayinza okugenderaawo tunatuyambe pikirabika ekyalimu amafuta tujja sobola okutuuka kojja olwalo gw'ensimbi ogwo ogulaba nawe yiyo ofunye amafuta tusaba omutwalo ogwo ndi musiraamu dde eno kale bagende bakutayirire otuuke naye nange nina abantu abanyambako abankwatizaako besobola kwogera nnyo manya waliwo omuwala omu ali mu kisiibo alina akasente ke yampeerezza gyabadde emitwalo 5 katuyambeko kulaba nga tuyamba ku balala era kagenze katemwatemwa kayambyeko waliwo omukulu Abdul Shafiki waliwo madamu Mimi waliwo Olive bangi abantu abali ku mutwe yabayambako bannange ate naddala abasiraamu mbeere naye ekisiibwe bwe wala gy'obeera oli kwasizaako ku muntu whether musiraamu oba si musiraamu whether alina buzibu buti oba butya tomujajinga si gwe yabuleeta gwe kyoba omanya empeera ye Katonda abeera yabagirina so ono gw'obeera oyambye yakusiima n'akusabira essaala abantu baffe abatulaba oyinza kubagamba kikojja tubeebazeko just akatini wadde baade tebakulina mu program ne osanga benzi tandika okulowoozaako nawe kyensaba kyenjagala buyambi kubanga mpoka wangamberawo okwo entoyekozebwa mubulamu bwa bulijjo sabbuuni buwunga ebyokulya kunywa n'obuyambi bugenda mu ddwaliro kuba mba ngenda wano mu ddwaliro okutambula kuno
tengera nefuna ate mukkubo nembanga kale nekirwadde kirala okunga nembanga akwidwa nga pulesa nga kiyinza oba kiva kuno obulwadde oba waliwo obulwadde oba waliwo ebirala mbeera yakubeerawo kwankulya kunywa ng'ebintu ng'ebyo nika kiva kwera ku mbeera osinga nekinalidde kikuyisa bubi nga tolina nteekayo kantu mu lubuto nga ati asina kyendidde ati nkoze entalero mbazeeko ntya kale nekingwewo kityo kale ffe kwebaza ne waba tagize nnyo okwemanya nabyakwebaza kimanya balaba nabo bakimanyi bulungi nnyo naye katusabe Katonda osanga bana abayongedde naffe tuteramu essaawa osanga tunaakomawo okwo ne tukubuuzaako kojja inshaallah nange ate otadde nikya inshallah niwonga bakusiramu kanyisa n'okusoma kwanda munina n'ekisa tulina n'ekisa zeri mulo kulayinza kukolaga kino kimukoze tumanya abantu babaayo mpolampola naye buli mulokole wa mwoyo so si bana waliwo bana okay kyekirwa kibagamba eddiini erina kuba munda muliye malakini ese wadde mulokole wano wadde obaleetayo ayina eddiini kale mu mutima kye bayita okuba nti walokoka ebyaddala si kulaga kyekimu n'abasiraamu olina okukola bw'oweesayo ddyo konotamanya kisobola embeera efaanaganako ng'eyo nyinza obutasukka wa lunaku olwaleero Krista Kroon yabadde emabega wa kamera tukyaliddeko ku Kojja olunaku olwaleero bwe tunaaba nga twongedde okufuna obusobozi tujja kuba twongera okukyalira ku Kojja tomanyi osanga naffe Katonda n'atwanukulira awo lwatondala ensi yange nze Sonko Muhammad assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale awo oba omaze okuggalawo noba kutenda obi tunanyinza kuyingirawo kuliko kufuna n'empingu